Omuntu nga teyeefumiitiriza, nga tabuuza mmeeme ya mutima gwe oba ssenga wa mutima gwe nti naye ddala ŋŋenda kukolagana n'omuntu ono, lwaki sikola mu luzungu kye tuyita flashback, lwaki simukolako due diligence, lwaki simubuulirizaako? Abaganda ekitukubye ekigwo okututuusa ku mbeera embi bw'eti, bajjajjaffe abaasooka, bajjajjaffe baali basajja bagezi. Nzize njogera ku bintu bino ebya Buganda n'engeri gye tusaanawo nga tulema okwefumiitiriza mu mitima gyaffe. Bajjajjaffe baali tebaasoma. Omwaka gwali gwa 1800, 1884, 1894, 1894, 1996, 1900, bajjajjaffe nga bagamba abasajja mmwe bakyeruppe mu abazungu, mwagala tukole nammwe endagaano. Nedda ffe tulina kye tubeetaagako nti mukolonaizinge mutufuuke mututwale ng'ettwale lyammwe. Nedda, kubanga ffe mutusanze tulina obufuzi bwaffe okuva mu nnyumba zaffe, okuva mu mpya zaffe, okuva mu mituba gyaffe, okuva mu masiga gaffe, okuva mu nnyiriri zaffe paka wa Ssaabasajja Kabaka ne Paalamenti tugirina. N'olwekyo bye mugamba mbuno mwagala kutubeera ettwale lyammwe, ffe tetubyagala kubanga bye mutuleetera ate olwo tetubirina. Kye mutuba mutukolera mubeere bakuumi. Wulira amagezi g'abajjajjaffe nga tebaalina PhD, tebaalina degree, tebaalina zi diploma, technical know-how tebyaliwo. Bajjajjaffe baali bagezi. Laba ennambika gye baalambikamu Obuganda. Era abazungu bajjajjaffe abo ne babalemesa Buganda okugifuula ettwale. Bajjajjaffe ne bategeka buli kimu. Nze buli lwe ndowooza ebintu bino ne ntunuulira mmwe empunga byoya Abaganda ab'ennaku zino, mulina diguri, mwe mutudde mwe mutudde ne ku nkata ku lusozi Emmengo mu Bulange nga Buganda bagisaanyaawo, naye ne mudda okwasama obwasamiibwe. Emmwanyi terimba. Emmwanyi terimba nga ne Buganda bagiggya ku maapu, bagiggyeeko. Buganda tekyali ku maapu. Batufudde na Central, mbu tuli Central, mbu ekitundu kya Central. Wali owuliddeyo omuntu gwe bayita omucentral? Naye ne mudda ne mubeera comfortable, omuntu n'oteebuuza mu mutima gwo n'ogamba nti nze Katikkiro wa Buganda, naye Buganda ngitwala wa? Etakyalina ku maapu ya Uganda tekyaliko. Naye ne mudda okwasama obwasami ne mugenda nga mugenda mu bitundu byonna byonna ebya Buganda, mbu emmwanyi terimba, ebiki tebirimba. Emmwanyi terimba nga toyina buyinza. Emmwanyi terimba nga bakututteko ettaka lyo. Emmwanyi terimba nga gye bakutwalira ddala okukusaanyaawo n'abaana bo baleme eggwanga lyo balisaanyeewo nga tewakyali muntu ayitibwa Muganda, gwe ng'oyasama mbu nze Katikkiro, ng'oyasama nti nze minisita wa Kabaka wa Gundi. Bagundi mulekeraawo okutufuula abasiru. Mujja kusiriwaza abantu bangi, naye nze Kasujja Alex sigenda kusiriwazibwa. Kyova olaba nkulembeddemu nnumbaga n'Abazungu. Era gwe Omuganda ategeera awuliriza odiyo eno, njagala okimanye nti this is a war, luno lutalo. Omuntu nga tolina mmeeme yeyeefumiitiriza, nga tolina mutima gwe, tolina ssenga wa mutima gwe yeefumiitiriza, katuddeko emabega. Tugenda kwogera bingi, katuddeko emabega. Nkunnyonnyodde bajjajjaffe ab'edda engeri gye baanyweza Omuzungu nga tebakutte na mmundu. Omuzungu n'atuuka ekiseera n'aga nti omanyi Abaganda bano sijja kubasobola. Kubanga yayita mu bingi. 1900 n'ajja n'asalawo n'agamba nti ettaka ayagala kulitwala. Bajjajjaffe ne batuula ne bagamba omusajja ono, Omuzungu ono
alabika ayagala kutwala ttaka. Katubuuzeeko mukwano gwe bwe batalima Kambugu, mweru munne bwe batalima Kambugu, bajjajjaffe baali bagezi ne babuuza Abafalansa ne babaga nti naye abange omusajja ono omuzungu atugamba nti ettaka lino ayagala kuliko alese endagaano, ayina kintu kya adraftinze endagaano ekwata ku ttaka lyaffe. Omufalansa n'abaga nti omuzungu oyo ayina enteekateeka ey'okubatwalako ettaka eryo. Tunuulira omuzungu Omungereza ettaka yayagala okulitwala mu mwaka gwa 1900. Bajjajjaffe ne baddayo ku drawing board ne bagamba nti omuzungu ono oba atufumbidde ey'omutwe naffe katumufumbire ey'ebirenge. Ne batuula ne bagamba nti nedda ssebe abazungu, endagaano eyo gye tukoze muteekemu akawaayiro kano nti ettaka lya Buganda ly'abaana n'abazzukulu abaliddawo. Ne Kabaka yennyini afuga Obuganda talina buyinza ku ttaka lya Buganda. Ettaka eryo lya Baganda. Bw'obanga tova mu bika 52 ebya Buganda, toyasama ku nsonga ya Buganda ey'ettaka. Bino ebintu bya Baganda. Kakati bwe ntunuulira mmwe abayita abataka, empunga byoya, abaasama n'obukooti, sisobola butabavuma. Ne mugenda ew'omusajja eyajja obuzzi mu Buganda, eyajja nga refugee, mbw'abawa ettaka. Mweyita bataka, kyokka mugenze ew'omusajja atalina kakwate ku bika 52, atalina kakwate ku Buganda, nti abawa ettaka. Mweyita bataka. Ku ssaawa eno gye twogererako n'otunuulira engeri abantu gye babatwalamu Abaganda, engeri gye babonyaabonyezebwamu. Era oli najja n'agamba nti Buganda ekula. Bajjajjaffe tibaalina byakulwanyisa. Mu musango gwe ntutte mu kkooti ogugenda okukwajjira wano mu kkooti y'ensi yonna, nkinnyonnyodde emirundi mingi. Era Abaganda ffe tuli peaceful. Tetwakwata muntu okulwanyisa omuzungu, wabula twakwasa kkalaamu n'amagezi ne tumulemesa. Bajjajjaffe abataasoma baasobola okututegekera Obuganda obulungi ennyo, kyova olaba buli muntu yenna addukira ne capital city ne bwe muligiteeka eyo ne muteekayo buli kimu kyonna. Buganda y'ensi ensuubize. Nkiddamu, ne bwe muliteeka capital city ne mugiteeka wa, ne mugenda buli kimu kyonna ne mukiteekayo, era ekiwejjowejjo nga mukomyewo wano mu Buganda. Kyova olaba omuti oguliko ebibala ebinyonyi kwe bigwa. Nkiddemu mukiwulire. Buganda y'ensi ensuubize, ate Buganda nsi yaffe Abaganda. Tetugenda kukkiriza omulundi n'ogumu Buganda okugitwala ne bwe munaakola mutya. Omuzungu yafuba nnyo, era kintu kye yakola nga alemeddwa okutwala ensi yaffe Buganda, n'aleeta olugezigezi nga bwe mbadde mbasomesa, n'alimbalimba Ssaabasajja Kabaka, Ssekabaka Muteesa II, ate n'amulimbalimba, ate emabega n'amuzizika. Nze we neesiba awo wennyini, n'atuleetera abantu abayaaye, n'atuteekako Milton Obote. Obanga ddala Omungereza wali weeyita mukuumi nti wajja kutukuuma, okay, katukkirize watukuuma. Milton Obote we yalumba Obwakabaka wali ludda wa? Where were you? 1966 Obote atulumba, gwe omuzungu, gwe protectorate, gwe otukuuma. Where were you nga Obwakabaka bulumbibwa? Omuzungu gwe protectorate, otukuuma, otuprotect, you protected, you were a protector. Kyokka ate nga mu 1964
abasirikale abaali bakuuma Uganda by then, kubanga Uganda awo ng'etandise okuyuuga ng'era naffe omukago twagala kuguvaamu ogwakola Uganda. Gwe wennyini Omungereza wasindika amagye gajje gataase omusajja gwe wali otutaddeko Milton Obote. Mu 1971 nnaku z'omwezi 25 January ng'omaze okutabuka ne Milton Obote n'otuleetera Amini. Abantu baffe bonna ne battibwa 1969 okuva mu 1966 paka 1969 71 Milton Obote n'atta Abaganda n'adda ne mukati gw'omuzungu ng'otunula. Kyokka ogamba nti gwe wali otuprotectinga nzaawo we neesiba akantu kawanvuwa. Idi Amin azze atugumbudde. Nyerere ne Yoweri Museveni ne bava e Tanzania 1979 ekibuga Masaka ne bakikuba kyonna ne kigwa ku ttaka. Abantu abaalimu ne battibwa bonna. Ng'omuzungu otunula, you were protector. Emikago mingi njogedde, mikago miyitirivu gibadde mingi nnyo omuzungu gy'obadde okola. 1973 Omungereza wakola omukago ne Scotland, omukago gukyakwajja. N'endagaano zonna ze mwasayininga ne Scotland zikyagenda mu maaso. Era recently bwe waaliwo okuyuugayuuga Scotland yali yeekutulako nga ffe Abaganda kye twagala okukola. Buganda ffe tulina kye tufunye mu mukago guno ogwakola Uganda. Era gwaggwawo mu 1964 nze kye neesibyeko. Buganda yeekutule ku nsi eyo. Mu ndagaano zonna ezasayiningibwa zonna sirabamu yadde n'akawaayiro nti eggwanga Buganda lijja kuggyibwa ku maapu ya Uganda. Omukozi wammwe Yoweri Museveni amaze okutujja ku maapu ya Uganda. Eyo manduso eraga nti tulina okwerwanako. Museveni toyina buyinza. You don't have any authority at all to remove the name Buganda, the tribe, the country called Buganda. Nga Buganda mutu kumanyira nga gwe Mungereza gwe waliwo watugamba nti mwe mukuze GDP eya Buganda yali temanyi ya Singapore by 1952-53. Era gwe wennyini n'otugamba nti mu ngeri gye mukuze tukole nammwe omukago tutondewo eggwanga eriyitibwa Uganda. Tuyambe ku mawanga amalala gakule. Temwalimu kawaayiro konna nti abaana Abaganda banattibwanga. Temwalimu kawaayiro konna kagamba nti Abaganda banaggyibwangako ebibanja byabwe. Ebyo byonna tibyalimu, nze wenneesibyawo. Kakati ennamusa etuuse ne ku Nyooge, omufuzi wammwe, omubaka wammwe, omukozi wammwe gwe mwatuteekako Yoweri Museveni amaze okujja eggwanga lya Buganda ku maapu ya Uganda. Kati tuli ludda wa? Tuteekwa kwerwanako. Tuteekwa kwerwanako oba twagala oba twagala. Tetulina gye tugenda kuteeka baana baffe. This is very important. Bwe nzira ku mulamwa ogwa audio zange zenkola zino ezaleero nti mmwe Abaganda abatalina mmeeme eyeebuuza ssenga w'omutima gwo ne weebuuza n'ogamba naye Yoweri Museveni ono mukkiriza nti okujja mu Luweero nga ye yali minisita wa defense era nga ye yajjako muganda munnange Lule, Professor Lule, era y'omu ye yaduumira amagye ne gakuba abantu ku City Square, abantu ne bafa n'abaana b'e Makerere ne babatta, yennyini nga yaduumidde. Ajja atya e Luweero ne mukkiriza? Weebuuze. Nzikiriza nti omusajja ono okuyingira ekibiina kye kya NRM ng'Abaganda bonna Abaganda bonna bali ku ttopu, bonna battiddwa. Andrew Takome Kayiira, Nkwanga, abasajja ab'amaanyi bonna battiddwa bonna, Basaamu Ssebagereka, Robert Sserumaga, bonna battiddwa bakubiddwa amasasi. Abalala bano bano bakati nabana ababadde bamuweereza bakirumira baani bakaweesi baani bonna babase. Kakati nze nzija wa gatisi eziyingira NRM
nga n'abaana bakwatibwa Abaganda babatwala mu Torture Chambers. Nyinza okwambala t-shirt ya NRM, nyinza okuwaana ebigenda mu maaso. Lwaki temulibeera na ssenga wa mitima gyammwe mu Abaganda? Abaganda lwaki temubeera na ssenga wa mitima gyammwe nti ono omusajja atwagala ddala, atwagala kulaze n'obukyayi n'agamba nti we will crash, tujja kuba crashing, era n'akikola. Naye ne mutabeera na ssenga wa mitima gyammwe kumanya nti eggwanga lyammwe balitwala. Mwe bannabyabufuzi mwe kakati ku ssaawa eno ne mbabuuza ekibuuzo ne mbagamba nti lwaki obanga ebyobufuzi kubanga wali bye byalemesa mu 1962 62 bafoosinga ne Ssaabasajja Kabaka okuyingira ebyobufuzi ebitaliiyo nga yalina baali Baganda abasuggestinga nti kwakiri bateekewo ekibiina ekiyitibwa Kabaka yekka. Yali Abubeka Kakyama Mayanja n'omusajja eyayitibwa nga Godfrey Binayisa, ate balya mu lulime ne mu luzise, bali ene wa Kabaka, ate bali eri wa Milton Obote. Ate naawe Benedicto Kiwanuka n'ogaana okuwuliriza Ssaabasajja be yali akugamba ng'Abaganda. Lwaki timwebuuza mu Abaganda? Kati ku ssaawa eno gye twogererako tutudde mu kattu ak'ebyobufuzi nti ebibanja by'abantu babitwala. Abantu battibwa babuzibwawo emisana ttuku. Abali mu makomera bavunda. Bayisiza n'etteeka bagamba nti omuntu yenna kati nganze Kasujja atamanyi bya mmundu, atamanyi na bya busirikale, nti bantwale bankyajinge mu kkooti ey'amagye nga tekirina mu constitution. Baagala eggwanga lya Buganda. Mmwe abateebuuza nti bino bigenda kukomawa era wa gye tugenda. Odiyo zange ziri ku nsonga y'emmeeme. Lwaki temwebuuza? Why don't you ask yourself questions? Nti ekintu kyenkola kituufu? Kituufu nze okudda mu byobufuzi mpagira ebibiina by'obufuzi ng'Obuganda bugenda? Kituufu nze okudda mu bibiina by'obufuzi n'embeera nga ndi Mmengo? How could I support something like this? Nga nze Katikkiro wa Buganda, eggwanga Buganda nga ligenda, nga nze ate ngenda n'obugatto bwange n'obukooti bwange eyo mu byalo nti emmwanyi terimba, emmwanyi erimba, ng'ebibanja by'abantu babitutte. Oyinza otya okubeera comfort ng'oli mu kkanisa, ng'oli mu kereziya, ng'obuulira ebintu eby'ekisirusiru, nga n'abadde abasaserodooti babawambi, abamu babawadde obutwa, ne bishopu yennyini, Bishopu Lwanga ne bamukwata, n'attibwa, n'omulambo gwe ne guwambibwa, n'abantu be ne batamulabako. Era nze ne mbeera comfortable, ne ŋŋamba nti mu linnya lya paati n'erya mwana. Ne ŋŋamba tugende mu maaso. Lwaki bwe mbanga ddala ndi mu Katuliki, lwaki sisiiba ennaku 40 nga Yesu ze yasiiba ng'ali eri waggulu ku lusozi Getesimani? Lwaki mwe Abakatuliki bafaaza, mwe ababrother ddala nga mwagala ensi yammwe ekyuke, lwaki temugenda ne musiiba ennaku 40 ne mwegayirira omutonzi ne mumwegayirira n'abajjako ekikolimo ekyatta? Babishopu battibwa. Nina ekyama, omuntu yambuulira ekyama ate nga kinene. Mmanyi era bambuulira enfa embi ennyo eya Bishopu ow'e Masaka gye yafaamu. Ebimu sijja kubyogera wano. Bishopu Kaggwa enfa gye yafaamu embi, musajja yagenda yeevuga mu mmotoka, enfa gye yafaamu nkimanyi, naye kibi nnyo. Nkimanyi ne abasaserodooti obanga mulina ne Babishopu
mulina ne bamunsonyooli kati nga Ngobya eyakolanga ebyewuunyo lwaki temugenda ne mwebaka Ngobya we baamuziika ennaku 40 akyuse mu mbeera embi ennyo eri mu ggwanga lyaffe Uganda? Lwaki temukikola? Naye olw'okubanga baabatega akanyoobwa ak'ensimbi, Lwanga mwamwerabira, Kaggwa mwamwerabira, Abakatuliki abasibibwa mu makomera mubeerabidde, abatwalibwako ebibanja byabwe mubeerabidde, muli ku kimu, for God and my pockets. Obeera otya comfortable ng'oli musumba, obuzaabuza ensimbu nze ndi pastor, ng'omanyi nti eggwanga ligenda ennyanja ligenda kusinkinga mu nnyanja, naye okeera ku makya n'oyasama ku altari n'owoggana n'oyita Yesu eby'obulimba, naye nga Yesu akulaba nti olimba. Basajja mmwe bapastors ab'obulimba, bapastors nammwe mwenda abalina ebikanisa ebyo byetaaga kukumako muliro olw'okuba nti mwegasse n'omulabe Sitaani eyajja okusaanyaawo eggwanga lyaffe Buganda ne Uganda. Ndi munyiivu nga njogera ebigambo bino. Mmwe baani abateefumiitiriza mu mitima gyammwe nti mulidde omuwuula olwaleero? Mulidde ejje ne mwesubya omuwuula, muluwuula ne mugwesubya nga muli ku kasente kano ke mutunuulira akaleero. Abaana bammwe be muzadde nga tebagenda kubeera nawe babeera. Ng'eggwanga balitwala ng'enkyo ojja kusangawo mu China. Mukulu Museveni yaggulawo enzigi, ebiyenje, envunza, enkukunyi, bonna n'abaleeta mu ggwanga lyaffe Uganda. Munnayuganda talina mirembe. Naye gwe pasita n'oyimirira ku waggulu aweebwa ekitiibwa nnyo. Mukwasa ensonyi, munyiiza, mukwasa ennaku nga mwerimbise mu Bayibuli naye nga muli misege. Njogera kuno na kuli. Bannabyabufuzi nga kye musaavinga mukimanyi, abantu basula ku tebuuki. Naye mmwe Abaganda mmwe beesibyeko okusinga, kubanga eggwanga Buganda lye lyakola Uganda. Buganda singa teyaliiwo tewandibaddewo ggwanga liyitibwa Uganda. Obugagga obuli mu Uganda bwonna bw'abantu 1, 2, 3, 4. Ensimbi ezandibadde zizimba ekyalo zirina omuntu omu. Ensimbi ezandibadde zikola disitulikiti zandibadde zituuka buli muntu. Ne tisobola kutuukayo kubanga omululu gw'abasukka. Omululu ogubajjudde gwe guziŋŋamizza Buganda. Okweyagaliza n'obuteebuuza mmeeme zammwe nti gwe oli mu bifo ebyo, oli minisita wa Buganda, ndi minisita wa culture wa Buganda, ng'ettaka ebakka basenda baminaani balitwala, ndi minisita wa Buganda, ndi katikkiro wa Buganda, nga abakulu ab'ebika abatali batuufu be muteekako, ssebo b'oteekako abatakulembera bika ebyo oziŋŋamize eddala. Naye nga kyokola okimanyi, naye nga ate ogamba mbu weddira mutima. Mbunze nze ndi wa mutima, nti nze ndi wangeye, ng'okimanyi nti ddala toli supposed kubeera mukulu wa kika kyange, naye neotuteekako. Toli supposed kubeera wafumbe, oli mujja na nnyina, era nga n'ebyokola byonna obivuga obitwala kusaanyaawo Buganda na kika kya Ffumbe, naye weesibyemu ekyo. Lwaki temwebuuza? Tewa kye mulina mmeeme yeebuuza. Kati nno nze Kasujja sijja kuleekaana nammwe. Katugende mu kkooti. Kkooti etusalira omusango nti endagaano zonna ze twakola ne Bungereza, zonna Bungereza yazimenya. Era yetutuusizza ku mbeera eno. Yatuleetera Milton Obote, yatuleetera Idi Amin, yatuleetera baani abo bayita Ojoko, aleese Museveni abantu 1.5 million eruweera ettiddwa.
ne ku ssaawa eno atutaddeko Museveni asazeewo n'okusalawo nti ettaka lyaffe lirina okutuvaako. Maapu ya Uganda abantu abayitibwa Abaganda baveeko, tabeetaagako. Museveni yasalawo yatusalirawo nti ffe tunaalya emmere olwaleero enkya tetujja kulya. Mwe abazungu abagamba nti you are protecting Buganda nga mutunula. Kakati katugende mu kkooti. Kkooti etusalira omusango. Kkooti emala otusalira omusango. Tulabe anaalemera ku ttaka lya Buganda. Oba kiki? Oba kuwaayo underwear zaffe? Oba kuwaayo kyonna? Tulina okununula Obuganda by force. Mmwe ababadde bayamba ku kusaanyawo Buganda nga mweyita Baganda, titulina wakubateeka. Ekibonerezo kalabba misana tuku. Nze ngamba, nze Kasujja ayogera ebintu bino. Sinywa mwenge, sinywa bitamiiza, bintu bino mbikola nga ndi soba. Tetulina wakubateeka. Buganda katuginunule. Mmwe mubeere ekyokuyiga eri abaana abato nti omuntu yenna alizannyira ku ttaka lyaffe nga tumaze oddinunula, omuntu yenna alitumanyiira, ekibonerezo naye kyajja okufuna. Ekigambo ky'okwefumiitiriza mu mutima nga tonnakola kintu. Bano abasajja abaali eruweero ogenda ne weebuuza, abasajja Abaganda abaali eruweero mugamu ono kitaffe Nadduli, owagira otya ebintu bino nga Baganda banno baakayiira weebali? Owagira otya ebintu bino nga Bankwanga weebali? Abaganda tukoonagana, tulinga bita, tuli ba Luganda. Lwaki we mwakoonagananga todda ku bbali n'ozza muganda munno mu kyama n'omugamba akakati wano wakyamyemu tuddeŋŋane wano, naye ne musalawo eggwanga ne mulitunda ku ssaawa eno gye twogererako mulimu nammwe mwennyini temweyagala. Nabuuza Njuba, muganda wange Njuba, ne mugamba nti kino ekintu wakikola otegeera onywedde mwenge ng'anyeenya mutwe nga ndiga, era ku ssaawa eno gye twogererako yafa nga munaku, nga bamuggyeko buli kimu kyonna be yaleeta bennyini be baamutta nga munaku. Njuba n'afa obwavu, n'afa stress, n'afa ebirwadde, n'atajjanjabwa na kujjanjaba, bonna baakisekka. Ndowooza kankome wano. Muganda awulira odiyo eno oba odiyo zinaziwulidde ne Munnayuganda yenna, weefumiitirize nga tonnakola kintu. Buuza essenga w'omutima gwo, ekintu ky'okola kituufu oba si kituufu? Nze Alex Willington Kasujja, sinzidde London, UK. Mukama abankuumye.